bwe mulabanga Muhoozi ngazze ku ballot paper nga kuliko ne Bobi Wine genda ewuwo sala enkoko olye tegeera nti Uganda egenda kukyuka. Kiddemu ekyo bw'olabanga Muhoozi ngazze ku ballot paper kapapula kali akokulonda ne Bobi Wine ngazze genda osale enkoko yo bw'oba togirina sala akayeebwa tegeera nti Uganda egenda kukyuka. Ekyuka evaawo eddawa. Omanyi lwaki? Mu byobufuzi batugamba teri muwanvu asobola kulengera byanca. President Museveni abadde na advantage nti asobola okubba akalulu nga waayagala n'akiyitako kubanga interest ye akolera abazungu. Omanyi wano kasito tukolera abazungu interest zaabwe tuli mu Congo si lwa Uganda. Kyova olaba nti tugende Congo n'olaba nga tetulina kye tufunyeeyo. America kati ewagira Ukraine wallahi ekola amagoba buli agula ebyokulwanyisa oba Holland Germany egula ku America. Wawulira nti Germany yawadde ebyokulwanyisa bya miliyoni 600 eza dola ebigula ku America. Of course America yali mukola business abafunamu. Uganda egenda mu Congo nga ffe tuteekamu kyovola emisolo girinnye amafuta mu kiseezi ogenda galangalinnye okusuka ku kakaaga ze galiko already gali waggulu anti tulidde olingamba nti bizidde omuli nabbi ffe tufuna info ogenda galangalinnye ne bwe tukola tetufunamu ng'eggwanga ng'aba individual be bafunamu. America werumba Afghanistan America as a country yefusooka okufunamu. Kyovola mu Ukraine babuuza Biden tuyimiridde tutya n'alaga bw'ati naga genda maaso n'okulwana kubanga ze yateekamu azijje mu nsi zonna ezimugulako ebyokulwanyisa okuwagira ki eggwanga kwekkula. Now lwaki ŋŋamba nti olaba Muhoozi ne Bobi Wine nga zze ku kalulu kubanga Museveni yaziba amatu takyawulira. Alex Mukulu yazanya omuzanyo gwa 30 years of banana n'agamba ekijiddwako ba president ba wano ku bukulembeze amatu gaziba Obote wanu gaziba Amini ne gaziba Obote tu n'agamba mu muzanyo ogwo nti neno government gye mulaba bajja jijjako singa amatu galiziba. Museveni wallahi takyawulira. Lwaki oyogera bw'otyo nti amatu gazibye awe nyini andi gazibye akyawulira ki? Lwaki ogamba bw'otyo? Ogamba otya ffe abakulidde wano ku Bulubani n'omugaati nti nno mwe giba gibaremye mugende mulye muwogo tumugjewa temulima. Ajje nkugambye okutuduulira Bayibuli egamba mu Ngero 3:21 nti ebintu bisatu oba bina eggwanga litasobola kugumiikiriza. Omuddu okufuuka omukulembeze, omusirusiru okufuna buli kimu kyetaaga bwe bayita obugagga. Ebyo bintu biri kaso enkomaawo. Tulina abantu abatukulembera mu Uganda nga balina kuba baddu. Otegedde kye ngamba? Nkuulira. Kyovola era naye Hunzika yaleeta abavubi. Eggwanga lyawe erikulaakulanira ku bavubi. Mentality y'abavubi. Mentality y'abamobilizer. Museveni yatandikira ku mpiki za kabi z'abamanya Mushega. Oyo omusajja amanya Mushega mu education olabe. Yagirimu ebyo babimuwane n'akaddiwa ani agambye bamugoba abafajiru mande genda mu UNEB yaleeta ebintu byonna bafajiru mande paka kuddeeri buli Museveni buli muntu gwe yatandika naye nga si muvubi kubanga kati takyawulira n'amatu bagenda gamujja mutakyalaba gundi alonda na Kairima yaleeta passport ng'ogifuna express ennaku 3 kasoosa sura genda olabe enfaye n'abameka actually kyemutogera during that time bameka bawo obutwa mu internal affairs nengo musajja yali ogu eyajja mu internal affairs n'agamba omuntu waba muna Uganda National Express zibe ennaku 3 ne tuzifuna abaagala ofuna sente yomanyi lwaki tebati bayagala na Kairima anti passport buli weko mokuvaayo ba commissioner bafunira jeko mukulu wayo walwa approvinga walwa akola bwati buli jetambula sente. Laba Museveni kyayogera mbwalwadde pressure simanyi mukazi wa Ronda yakwata kazina naga n'omwezi ogwedde baakebera bba wange we don't have a history of muntu kuba na pressure simanyi mitima yali ayogera sister we najjanga adduka namujjako akazindalo kwa yamugamba munayo China abaana ab'okkuza. Now Muhoozi abantu batandise nabo balabe be babbi ani mubbi gwoyogerako Muhoozi gwaze sinatuuka ku babbi kansoke ku kya birthday. Museveni yajja mu kopi nga mwavu
Chovola aba Western tebamuwagira bali bawagira Obote Museveni n'anoonya abantu abatuufu banjuba amanya Mushega kuteesa yali mu government y'Obote ani nadduli baani n'abaleta ne bamuyamba Museveni ne bamugoba mu Western Uganda n'ajja mu Buganda otegedde gwotusokola birthday oyagala kuba mukulembeze wa wano booleese obaguliridde gende Bushenyi obukakafu buli wano nti omusajja yagulirira abantu kubanga twawulira buli ayitibwa ne kaadi abo bw'abawa kaadi boolaba beolabako bwe bayita abagagga oba balina ssente bali abalaba bajjuza ebifu babaleeta buleesi basombanga omusajja yatuuka wali okukola marathon nga teriiwo marathon abantu bali batono kyo tukkiriza naye bwe bagenda ku pate wamanye kyaliwo okuva ku ssaawa abantu bali okuva ku ssaawa 2 paka mukaaga pasito mbamugaso leeta abantu ne bagenda mu yunivasite y'Ekyambogo ne bagenda mu bitongole mujje wano ne bagenda mu magye ne bambala uniform ne babajja mu uniform bajje ekintu kikubeko Kaye obuzibu buliwa wano obuzibu my thing is I'm a political and social analyst kugamba ekiriwo wekigamba Muhoozi yeetereeze lwaki nkugamba wolaba Muhoozi ku power to paper wa Bobi Wine manya Uganda ekyuse kyekino kyentegeeza Muhoozi basobola mukuba akalulu nadda mu barracks ne uniform ye Muhoozi kyagenda okuyamba Uganda kwe kuddira taata we omusitula paka lwakitula oba namutwala nga nsawo oba nga mmotoka oba nga nsawo y'amanda omuteekerwa kitula kubanga Museveni waavaawo takyalina matu adde wali Bayibuli egamba awo ne wajja Farawo atamanya Yusufu Muhoozi asobola okujja n'akola ekintu si mukwano gwa Kinyatta ne bamukuba akalulu n'agamba Kinyatta bankubye akalulu Kinyatta n'amugamba ddayo emyaka egyo oba 10 bakutereeze olikomawo Kinyatta kyakola that is true ekyokubiri kyengamba Muhoozi n'abakkiriza nga Muhoozi Uganda ng'oyagala egende mu maaso you don't need anyone okuva mu lineage ya Museveni lwaki oba tomwetaaga gwe omanyi arrogance eri mu bantu bewaffe bano be bajja eri mu nkola nga bawunya obusa nafuna ku sente they are very arrogant tebamanyi planning bali mu kibuga bafukafuka balesemu ente zaabwe tebalina kye bongera for the last 36 years Uganda egenda deterioratinga ne Kololo egenda kutuuka efaanana ne wino Muhoozi akolifayinga oba tomwagala bwagazi kwesimba ate gwenjagala Museveni waba avuddewo yesimbe na Bobi ye Muhoozi kubanga ate bali wogenda n'oleeta omulala nga Mama Mbabazi babbi nga Museveni baba bazibu naye woowumuza Museveni waliwo ababbi banne abo bamuzeeyi abava mu gyataano mu gyana booba otuyambye okudda wali entwe yaabwe kati Muhoozi najja mu ringi ne Bobi let me tell you lwaki nkugamba nti Bobi asobola okulya nali ku baba kino nkyogera nkiddamu mugende munoonye program ne ngamba nti Bobi Wine ne beesimba ne Muhoozi afuna 85% Muhoozi afuna 10 ate nga nayo 10 agijje mu magye lwaki ndi ku ground oyagala mu mulimbe ati mbyogera Muhoozi talina bwagazi mu bantu tuba tuli awo n'akola Twitter ye towagiraba yakola Twitter n'agamba abaagala nze neesimba okuba president retweet this Twitter gitambuze mu dakiika 38 baali 3 abaagitambuza n'ayongerako n'agamba naye abataayagala nze neesimba okuba president meaning abataayagala mbeere president mulaikinge mu dakiika 38 abantu baali 1,229 tugenda okuyingira mu dakiika 4 nga bagijje tweet maama wange yayambala gomesemu ng'avudde mu magye gomesemu nangulira amata n'esserira akatube n'obwongo mugamba Muhoozi wakabi ku Twitter Bobi Wine mbumuyaye abeera n'aba wisdom ku Facebook Bobi Wine yava eno gye mumuvuma Facebook n'alumba Muhoozi ku Twitter n'amukubirayo birthday no bakuyita gwe bakuyita oli akana akantu Muhoozi gye yagamba ebushenyi ewali akalulu mbushenyi is on fire Bobi Wine naddayo nga talanze okimanyi ne DPC wayo bamurekolinze bambuziza Bobi Wine yayiseewa n'agenda kufiirwa simanyi ono national treasurer kati olwo yakoze ekyo omanyi ekyabaddewo omanyi akalulu k'ebusogo osobola kakuba okamanya akakuba
banko waffe nga bakakuba akakula ako bakuba akakule nga balabye Bobi Wine ng'ayingira teri yavaawo teri yasaba mmere paka mukazi we ne Bobi yamala okwogera ne yali ayagala okufuka kiraga kyekyo ne yali ayagala okupa amakulu yalwala constipation omache kiraga obwagazi obutali bugulirire igwe bushenyi wagenda nga waffe so Muhoozi ali mu kwesiba ku bantu naye tebamwagala waliwo okwesiba no Muhoozi bafunye bamubalira empiki nfu kati kankubuulira ekintu kimu muganda wange nze Muhoozi ne mukwata mugambo ina sene mmeka nti biliyoni nnya ngezo zya spendinga mugakwata emu tugende bwayise tumale ennaku ezo omanyi mu Kibumbaase tugende tugugula omwala ne mmala weekyeddako ne mutwala ennakawa ne muga tugende ku mudaala ate nga tugupanze n'atunda ebyennyanja awo olunaku lulamba nga buli TV emutaddeko live byatuma byennyanja twali tutambula ne MUSEVENI twateekawo abo bakadde abo bonna abakadde baali bateekawo strategy nekyalaga MUSEVENI ali compassionate yatuuka ku mukadde n'atuula bw'ati n'ayogera nga naye mukadde gwayogera naye twamutaddewo yalidde nadda Kaye lwaki oyogera ebyama mbyogera ndi mukoowunako wadda lwaki ebyama obijjayo bwoti ng'omukadde mukufu nga n'omugamba enjogera gy'ayogera naye nga si enene eraga bagamba President MUSEVENI watudde wansi ku lw'omukadde omusajja w'abantu naye ng'omukadde atudde ku mitwalo gye n'okkaaba mwabimugambye akaabe so kino Muhoozi kyabala kitegedde nze tosobola kujja nze wojje wa wisdom oba ozze ku mazima nze tosobola kuŋŋamba nti NRM tebbakalu nga nze kenyini nali nkabbyeko NRM ng'okabbiraani ate okabbiraani ababutereka baffe simanyi abagenda bwaffe buvaawo nga mubumanyi nakabba okuva nga ndi wa senior wano nga ndi student mbuwemaka naye nga ndi mu senior wano ne kadi ne bagimpa ne bantwala mu kiveera ne njiwamu rozani abumpa kyoyogera bwoti anti nkugambye bano bemugamba nti balokola abatufuga ng'ate babbi nalaba akalunga mwatu balokole wa nga babeera mu State House ne bamala olunaku lwamba bayita Katonda nga buli omu ajja asaba mukama naye nga towulira wadde kawo ka mukama kakwatako kubanga bonna bali awo bayina ziyirizi obalaba bayina ziyirizi babasala ensalo bakuba no bajje no bobeera nabo abo babeera mu nsiko eri kati General Royce omusanga amagulu gonna gakulubuka bakulira mu nsiko aba bakazi n'abaana bapya abazabo obuzo wano buto yirize eno kyovoola bayita kuva ku balokole ne bayita bafaaza ne bayita basheeka ne basaba olunaku lulamba Katonda mye nejuzi nalaba ndirango gwensinga okwagane nenfe ekitiibwa bali ne mubajje nafa okumanyi neewuunya kankubule tukole sente aye tube nezitumala noziba ntono nga oli contented mubajje nagamba MUSEVENI nagambye MUSEVENI takyalina matu n'amaaso kati gagenda gafa namuga sebo ndi n'ab'ekibuli baabano gwasongamu ndirango yavadde ekibuli tuli mu kisiibo kya Ramadan abanzala basiraamu omanyi nti abo baseeka Ramadan sawumu yabayitamu nsente manyi anti sawumu yabayi nalaba mubajje ng'emimwa gyonna giyiika sawumu emuyiseemu sente temanyi bya Allah nenda bandirangwa bamuwaka okusaba omusajja omukulu ategeera ndirangwa alaba bye yasaba Allah twagala okwebaza tusaba emyaka mingi omusajja ono omugezi gwowadde akulaakulanyiza Uganda omu emyaka gyonna afuga yendirangwa bannange mukole sente nalaba baseeka nga sawumu ebayiseemu byonna amalusu gayiika gati ennaku nzibu kyovala omusajja ne babagamba okulya emiwogo anti nalaba baseeka bonna nga bagudde wali obunaku obuzibu Kaye nkitegedde ekyo naye mu State House abo ababbi Katonda tasobola gwe kankubulire Katonda naye atunula bwati muggulu n'agamba ono mubbi no kuba no teri andeeta era no babikopa mu America National Prayer Day bibeera mu America abakulembeze ne bajja ne beenenya Obama baani Uganda MUSEVENI wabakungaanye ne basaba wajja bwati abagirega bujerezi Kaye ebbanga lyonna abantu babadde banoonya peaceful transition
nga boogera ku kigambo ekyokulaba President Yoweri Museveni ng'awaayo obuyinza. Saawa eno tulaba mutabani we yeesowoddeyo. Lwaki oboogerera bw'otyo ng'ate mmwe abamu ababadde bagamba mwagala okulaba ku muntu omulala, mwagala okulaba President Yoweri Museveni ani gwawandako eddosi? Kyo kiri kye nkugambye nti nze sikugambye nti nze ndi musanyufu. Ekyo kimu ekyokubiri ne nkugamba nti Muhoozi mwagala nnyo okujja kubanga agenda tuyamba asitule kutiya n'ababbi ababeetolodde Museveni asooka abazze lwakitula. Sikigambye? Ekyokusatu ne nkugamba why would I prefer Muhoozi ku kalulu ka Bobi Wine nti futures ezibadde ziyamba Museveni be bazungu okubabbira bitya. Tusobola okukeera enkya ng'abazungu bagana naye bannange kwono noono bonna bavubuka nti Muhoozi basobola omukuba akalulu gwe bamukubye akalulu akasoose ku Twitter wawulidde ng'ayomba yagijja bujji n'asirika n'agenda n'anywamu kagirasi ke n'akomawo n'atuleetera diversion endala naye nga kali bakamukubye olaba bamukuba aka Twitter n'atatuwemula basobola omukuba kano kubanga akkirizagana ebyaddala Bobi Wine wano teri asobola mukuba akalulu. Waliwo ekintu ky'owulira Bobi Wine ayita awo kankubulire waliwo bakiyita mu luzungu crown kabaka wa Buganda ajja n'ofukamira nga teri akase ebyalo Bobi Wine omulaba bw'oti olw'essanyu osobola n'okukaaba abawesitana bangi bakiina nakwaba batambulira mu kutya. Nze kimanyi Muhoozi akimanyi nti ku Bobi naye oli omusajja right now is very far. Ne why would I want Muhoozi? Muhoozi mu ntegeera ekyo volaba waliwo abajja ebifaananyi naye nga bikadde ku ntegeera ye akimanyi nti akyalina future engazi. Muhoozi si yerweru simenye yerweru. Muhoozi wawuliddeko nga bamuvunaana mbuyata abantu ekasese. No. Bamukuba akanaga no. Actually Muhoozi yonanda Muhoozi ne bamala bakuba akalulu Bobi Wine n'okkiriza n'odda wali n'otuula oba okoledde famire yo n'abaana bo. Philippines naliko mu Manila. Philippines waliwo omusajja ali dictator nnyo nga wagira nnyo abayeekera. I mean ba drug dealers bamujjako nga kaguddeyo right now omwana we akalulu nga 70% kake kye baali tebasuubira. Muhoozi mpuliriza togendera mu bigere bya kitaawo. Kitaawo asobola okuba nga badde ne futures esobola okubba akalulu ekayunga bw'ona okitandika abazungu basobola okukeera bati bagana naye no family abazungu batta omuntu nga tebalina gwe beebuuzizaako because era gye tulimu ya globalization. So Muhoozi omwabaka ki jingira akalulu we bakuba demabbali ogenda fuuka hero. Abantu era bajja gamba olaba omwana ono bamukubye akalulu leka tubasonyiwe bye baatukola ye Moi we yaleeta Kinyatta first time ne bamukuba akalulu. Moi n'agamba Kinyatta batukubye akalulu tetulina kyakkola. Kibaki we yajja yagamba muzeeyi Moi kaatuwadde obukulembeze byonna tubimusonyiwe. Right now mutabani we gwayita Gideon Moi w'amaanyi mu Kenya. Muhoozi nkuwa amagezi bino bye nkugamba abali awo bakutya. Nze sigamba nti sikutya, I respect you but I don't fear you. Mpuliriza eno generation gye tulimu ya globalization tosobola kubonyaabonya abantu nabbasalako matu simanyi bitya. Kati omanyi Lukira Basajja kye yabakola. By the way Muhoozi abadde erinnya teririiko bbala naye right now Lukira Basajja alitaddeko ntiki biri ebyokumutulugu oyo abazungu abasirika bati ne bakutereka ne bafuna fayiro yo ne babweti lwe bagadde okukuba boy be balina 9 media right now bali mu kuba Russia ne bakwata media yo ne kulaga nti Putin kisolo nenga Putin alina ensonga alina ensonga banange bizotunuulira nga ziriko n'endagaano ne nga bagadde kukuba bakuba. Muhoozi don't fall into that trap. Katumale kukiri ekya Lukira Basajja gwe mwakuba emiggo mutabani wa Nadirwa kwaba bamuwaayo $2 n'agamba mbu Lukira Basajja yeteeka ku kaveera ne bane okumanya Bobi Wine bw'omusembero mujjako ekisiraani bw'omukisa mutabani wa Nadirwa bwe bamuwaayo $2 n'awunga ate ebitundu bye by'ekyama byali tebigendedde ku koransi
babi walwa soko lino genda yeyo tunatuukayo okutwalizawo Bobi Wine osobola mujjako kisirani oba omukisa mutabani we ebitundu bya Nadduli byali bigenze kukola mutabani jakana Kaye kyenjagala okwongera okumanya nti Kaye bamuwa miliyoni 2 n'agula n'agulayo ekyo ekigundi kipikipiki yayita nakimala naye okwo kulimba kubanga jakana nzize mugoberera kipiki abadde nakyo nedda kipiki kye nga bw'otuuka eruweera eyo ew'obulenzi awo abadde avuga kipiki kye sibangako disappointed nga bwe nali kujja kandi Nadduli era nensirika neŋŋamba abantu baswaza Abaganda nga defendinga njagala tasobola kugamba yagamba ekigambo ekimu we nakoma muwuliriza era simanyi kati byayogera yagamba mbu ekigambo waragwan mbwagwan kitegeeza ki mugende mukinoonyerezeeko anti yakivunula atya mbyerabire omanye ebintu by'obusirusiru Dr. Salia tugade tubiteeka mu bwongo ng'ekigambo ekyo kitegeeza nga onaga WhatsApp it's a patois language nga wokyogedde lwe luzungu lw'Ekijamaica kati nga olaba Nigeria balina oluzungu lwabwe baayiyaawo nangamba ono omwana looya era nze kati simanyi bimufaako ali eyo bakabuwoko n'ennaku ye simanyi ali mu ddwaliro Nsambya simanyi oba yavaayo naye alabika obusolo bwaddako bangamba babuwala okukola kyekiri weewalanga nnyo okulwanyisa success ekitawaanya kyovola Muhammad Nsereko bamba n'atuuza entweye n'amanya sisobola kulwana success. Bobi Wine is a successful story. Nadduli olwanyise Bobi njagala tumalirize ensonga eno eya birthday party eyafuuka national kubanga okimanyi nti ne ku Saturday yabaddeyo okimanyi nti ku Saturday yabaddeyo kiryowa kiwanuka yakulembeddemu ekintu ekyo Andrew Mwenda yali mu kintu ekyo ba Frank Gashumba be bali mu kintu ekyo naye wenjagadde okuleetera nti nalabye ne ku full figure nga naye akayana ng'ayomba noyomba ng'agamba nti ekintu bakiwambye nti be bakitandika be batandika ekintu kya Muhoozi naye kati bali bakiwambye bagenda wa muzeeyi wange Sale okumpa waabira ne bakolayo si ye naye abadde endowooza bweti tibankwate mpagira Bobi Wine musajja n'anywa esigala ezo n'ababuuza do you have anything else? Abaganda ngabo baswaziza Abaganda be twayigirako olina okumanya wookoma mbana abasajja tebasobola kwagala kusinga bantu baabwe okimanya abawestana nabo babaawulamu era si buli mwestana nti ali mu kintu actually nze nkyogera nnyo si buli mwestana mulimu Abahima mulimu Abakiga kati ne wali okufuta amuhororo nga jjawa tuli mu kintu oleeta muhororo Abahororo be baliwo toyogera nakwogera mbadde balina nabo bawestana muganda wange bano abasajja kati ate balinayo abawestana abaabwe bano Abachina mwe tulina Abachina who are Ugandans nga yotegere kyengamba basobola okugamba nti tulina Abachina abali mu Uganda naye nga si bali Abachina beeri otegera kyengamba. Let me tell you something. Birthday party nagamba omuwalo nze bali bampaka kadde okujja wali erugogo neyampita ngayina muwemula to do what? Tubeera mu bintu ebiri visionary. I don't care oba nabbaka unaafuuka. Birthday party zewalaba ziportrayinga ki? Ziraga ki? Olowooza lwaki Museveni yeportrayinga nti munaku? Ye of course era yali munaku. Nena neyeportrayinga gwokoze birthday osibye enguudo. Ali ewaka kimwongerako kyayagala okuwa. Mu mbeera gye tulimu ey'ebbeeyi y'ebintu ebyekanambye singa nze nali kweyo komiti nantutte Muhoozi nakawa nama olunaku olwo ne CNN yandimulaze fasani ng'atunda ebyennyanja akole emirimu giri egyo
bugendo abana ba uhuru ukinyate wo Kenya alina akavuka katono kwekati kabeera eri mu ghetto za gundi ghetto Kenya nene nnyo mu Africa bazi bagita bati jeka abantu bakagala kinyata omwenge yakunywera mu local people okinyata ng'atuuka bwati nanywa omukomboti nga bubeera mu bantu nenga bagagga eyabalira Muhoozi birthday party what is the end result zigenza okugwa nga bamukyaye nnyo kubanga n'abamu be basomba tebabasasula kati ba full figure namugamba kyalina okukola mwenaale mu kuzaala Muhoozi Natasha MUSEVENI balina muzaala mu buzaazi era kati alina kuzaala n'afunayo abaana okumuyonka bbeere ly'okkendeera you know ye vision ye tugende alina kuzaala baana abatuume mannya gabali ye vision ye kutuumako Natasha na kuzaala bwana obwo buyonka nnyo bbeere likendeereko kuba liringa kutiya naye kali bali abasajja bali boogera mulimi lwe waabwe bali ntebe mbu baleete ggwe eva buli wojja ku mikolo gyabwe engatto yeekutuka buli wajja addira gundi addira buno masiki nga masiki yennyini gyayambadde ennyini yeerimu korona n'agiteeka ntevaako era bannanga nga wasanze abo babafumiza abaganda basanze muganda omusiru nze munayo omwana nasooka mulaba kwenale mu office ng'era ng'ayoza toyi si byakujerega ebyaddala yali ng'asimula toyi ku mulembe gwa mama Mbabazi kwenale mu office nayingira gurupu y'omusajja ali awo ba mu Eastern nga bubazina mazina bweba n'emikolo kati tasula kukyuka kyova ajja ku mikolo gyabwe nga yennyini ku maaso n'emabega wakuyitako akulekera lusu naba tannakutukako n'asiba lujja buti ne lukkuba ati kubuulidde ebbeere alina kuzaalayo baana nga mukaaga okumuyonka kweri ebbeere alina okuzaala Natasha Muhoozi Patience Diana MUSEVENI Janet ye vision ye bamuyonke ku bbeere ate obwo obwana bw'abo abantu buba buyonka multinalis tumuyonka kati oyo alina kukaaba so nga tumbawumba birthday terina kyekoze kubanga Kiryowa Kiwanuka aleeta obululumeka the only person I sit there asobola okuboogererako ye Tamale Mirundi Senior asobola obba wabula nga tabatya Kiryowa Kiwanuka awabule ki Muhoozi gwe nga omulaba mwagala nnyo distinguished gentleman ne Kiryowa Kiwanuka osobola nomubuuza bwayisa aliriddawa nga tagimanyi kubanga ye amanyi kimu oba mulonze oba temutulonze tujja kulya naye kyeki kyekugambye ebyobufuzi teri muwanvu kimala kulengera byankya Kiryowa Kiwanuka asobola okubanga nga chairman wa Muhoozi project ng'amanyidde MUSEVENI ne mba temulonze alya kubanga alangira waabwe is it will be applicable ku Muhoozi Andu Mwenda tasobola kuwabula Muhoozi oyo Andu Mwenda kimu kyokka kyamanyi kwogera nga kuuma talina kwogera nga kyuma. But you know, let me tell you something. When the Napoleon of 19 chairman choka. Gashumba kuka muchobu teruma. Ate Gashumba. Oyo mubbi. Ayaga era tali ku kakiiko. Tali oyo tali kakiiko. Era Muhoozi kyeyakoze nnyo bannayuganda butateeka babbi ngaabo. Kwakatira bayo. Oddiro otya Kiryowa Kiwanuka nga atudde. Kale Andu Mwenda akuuma kabunga nga n'atuula. Noleta agundi ano Rwamirama atudde kati olete Frank Gashumba mwabo really obusiza nnyo ekitibwa kyabali what is your level of education nti nze Frank Gashumba nyina diploma in madness and stupidity mugagga mu kibuga gwe omanya akola bwati obwana bannupa obwo obunaku nga n'emmotoka z'olina ozivuguze MUSEVENI akuwadde sente kale njagala tudde kino kyenjagala omanye bantu bangi nnyo abakola bizinesi mu Kampala nga bagagga naye nga tebeeraga genda ku payino olaba abaana abagagga genda mu Owino abaana balina obuwunga genda mu Kikuubo nga tebasabirizangako bannayuganda big up genda olaba nze nali ene Muwanga Kivumbi nalaba Gayi yali mutembe ng'ayina entanga ebutambala genda olaba abaana abo ng'omwana mu nnyumba alina miliyoni 10 ziri awo tazisekana mu banka naye ng'ono ye byafunye byonna awaana benzi ye genda olaba oluyimba lwange the last 10 years it was nasooka kugula kosa n'enjiwa muganda wange n'engula eyo benzi eri mu luyimba
baluyita bwezijjukira genda ku YouTube oteekemu. Gashumba gy'avuga kati. Anti nze sima anti awaana lowooza okuvuga Benz isanata achievement. Ku myaka 22 genda obuuze bazebula bazisibangamu balinga bakozi bange bwayise. Genda obuuze. Fe tulina abaganda baffe naye tetubatadde mu bwamalaya bafunirako. Bobi Wine yayimirira bw'ati mu UN Summit n'agamba bw'ati bannange nakuba enduulu yagamba nalina emyaka 2 nenfuuka miliyoniya ku myaka 2 nengula n'emmotoka 22 nengula Escalade simanyi kati ebyannyonnyola abasirusiru nga Bagashumba tebabitegeera. Nze mbadde Bulaaya osanga nazaalibwa nayo kubanga ffe eri gye tubeera batuyita ba Wisdom W bagisoma V. Omuntu watandika okwogera kyali ne kyali aba teyeewaana mu bazungu agezaako kuleeta nti nze gwe mulaba wano siri munaku wabula neefiiriza bye nayina okulwanira omuntu wa wansi. Bobi Wine agamba I was in a comfortable zone. Kyeri ageza kugamba abazungu era we yamala okwogera ba muwa standing ovation awo we yayogerera nze Bigirimana ali mu Ministry ya Justice twagenda ali mu Ministry ya Gender nali mbaddewoko nga tulwanyisa abacuba butajja Uganda nga Museveni aleeta abadokita abacuba mbu baddola 1,000 ne tulwana obutajja awo okuyimirira okuyimirira mu maaso to address those people. But osobola okuba president batakuwaawo. Ekiruma Bagashumba nti Bobi Wine alinga birooto gye bali. Balowooza nti Abanyarwanda bokka balina okuba ne ssente Uganda ne munazibba gavumenti ejjejja zibajjako. Ekyokubiri Gashumba ayagala kulegitimizinga bizinensi ze byabadde akola byonna bya bufere. Alowooza Muhoozi waanajja ne mweripako bw'afuuka president ajja kunnyamba. Kati olwanyise Bobi Wine omuyita omubbi nga gw'olina criminal record eraga nti wali obaddeko ne passport 9 ng'emu olina erinnya ery'Oluganda Ssekibuubu simu bitya tevangawo. Omanye nale mu government ekola bwete esobola okuvunaana omusango ne baguyimiriza baliguzza nga bagwetaaga. Emyaka gyonna gy'abaddewo njagala ogende nja kuwa million 10 ondeetere oba yali abaddeko n'omusango gwa criminal va ku bino nga yeesimbye ku MUSEVENI emabega. Ebifaananyi byaleeta Frank Gashumba kinagambye kati yava ku certificate y'omugigi kati alina diploma in stupidity and madness kati ali kumpi ku advance nga kufuna degree. Ebifaananyi byaleeta nze nalina membership ya YMCA fa basooka okuteeka ssente mu basketball. Muhoozi ayagala nnyo basketball Nowanda yagambye okwongera budget mu sports. By the way mumanyi Nacho ayagala nnyo ebyo ebimizannyo yali atudde Bobi Wine najja nga sisuubira nti Bobi Wine alibeerako n'owerosi omuzannyo ne guyimirira kwa bwe yayingira abaana bonna batandika okukola boti nga bwe yayingira Muhoozi naye n'ayimirira n'amwaniriza kyekyo ekifaananyi ky'ola nga ayambadde jacket ya red. Nagambye Gashumba ngenda muwe $25,000 waleeta ekifaananyi ekya Babi Yitungo ng'ali mu State House. So ku lulwo oyagala gamba nti Gashumba byayogera byonna ku Bobi Wine oba ku Nuupu temuli mu kituufu. Temuli kituufu. Buli muntu yenna abadde awagira lwabwogo ng'oyo musajja kati balaba nti kati aliko ssente ye Muhoozi kati baagala kukola nnyo kulaga nti nno naffe weetuli mutuwe ssente. Ekyokubiri Bobi Wine yamumma audience. Gashumba genda omulabe yagende wa Besigye Museveni n'amuyita n'amuwa ssente n'agende kati nekiggwako we yazifuna n'ajje wa Bobi Wine. Bobi Wine n'agaana okukola kye yali amugamba okukola. Bingi Bobi Wine byagaanye. Yagamba abantu nti we bakuwa ssente zirye kwa nabo sizaayo baali banaku abo batufuga wabula wo omugamba okukolera ekintu on the sacrifice of the lives of Ugandans tasobola kikola. Oli muwagizi wani wetwogera kati mu byobufuzi? Oli muwagizi wa Bobi Wine, oli muwagizi wa Museveni, oli muwagizi wa sobola naye gwe musajja obadde ki gutala damu akabuuzi kati gwe kati okay okujjako ngo oliko ekikyamu. President Museveni nze mmanyi ne makage talinayo buwagizi buwera 20% mu Izindo House kubanga for the last 10 years 15 Uganda edda manyuma sina mabega manyuma
edda nyuma naye ate kati Uganda edda manyuma Museveni for the last 15 years era nkubagu nno manyuma yakitegedde Museveni otomuga bintu ebyo tabitegeera mu myaka 15 Uganda agitambuza agizza mu manyuma so tokyali mwagizi ne mu nyumba ye indo kati olagalamu nze njagala nnyo President Museveni nesula mulimba era kimanyi oyagala nnyo President Yoweri Museveni naye saawa eno oli mwagizi wa Bobi simuwagira era nze omu kubakkiriza saagala kukeera ku macanga Museveni bamutadde mu kaguli nga bamuwozesanga Bashir. I can't stand that. Naye ate ye yitwala mukomera mwana wattu buli lukya endagaano yokka ya Enrique Penet government nevaako esobola omutwala mu ICC kati nze omusajja omulwanira ligase naye akulaga omutwe agutwala mu komera. Gashumba agamba nti kuba ogambye byonna byayogera nti temuli kituufu byayogera ku Bobi Wine ne Nuupu agamba nti sente ezakiriyalinga Bobi Wine nga mulwadde mu ddwaliro gye yagenda nti Salim Saleh ye yasasula. Can I tell you something? Njagala nze nsolo okukubira Saleh kuba muzeeyi wange era kyemmanyi baakakubidde entwe eyo Saleh muzeeyi wange kyemmanyi yakubidde kawalutu ako n'akagamba gye obusiru bwo erinnya lyange mu busiru bwo. Jeno Saleh teri muntu Jeno Saleh gwatawadde ku ssente. Jeno Saleh asobola okujja neyesimbawo ku bwe mupye Kampala ne bamumuwa. Why? Mu first family ya Museveni ye muntu asinga okwagalwa wano. Nkiddemu kitegere Jeno Saleh ayagalwa Uganda osinga Museveni okusinga Muhoozi Natasha twala tugende bonna ate bonna bakimanyi. Jeno Saleh talina gwatayambe ne muganda wa muyambe okuba mu bwobufuzi era si mawulire. Jeno Saleh tasobola kugamba nti akubye bwati bantu bangi out of katasi. Jeno Saleh Museveni kabaka wa Buganda yali aganya okwogera ne Museveni emyaka ebiri eyaleetera kabaka okukkiriza ali Jeno Saleh. That is the respect gye tulina ku Jeno Saleh. Jeno Saleh wangamba yimirirawo nanneerabira nyimirirawo sivaawo nkuba ne weetonya. That is the respect I have for him. Ogwotegedde kye ngamba Jeno Saleh bamutwalirako report bankwate bankole byagala n'agaana. That means Gashumba alinamu obutuufu. Tebwali alimba lwaki olowooza teyalese yayambye buli omu ekitegeeza siku ya Bobi olowooza yeetaaga obuyambi waliwo okuwa omugagga nga teyeetaaga. Wuliriza nga mmaze okwogera ebyo Jeno Saleh kyali genda onoonyereze Bobi Wine we yagenda mu America okujjanjabwa Saleh n'azisasula. Gashumba bwagamba anti kyengambye nti oli yafunye diploma manyi nti yasoma kati alina diploma in stupidity egenda fuuka diguli buli weyongera okwogera ebyokisiru byayogera mawu yasooka byogera webabikuba mawu yawunzika tutte ku poliisi yagamba agenda vuma Bobi Wine emyaka ebiri wiiki emu yali atutte ku poliisi. Muhammad Nsereko yatuuza eri olutwe lwe hani omulala ne Gashumba agenda tuuza olutwe lwe stupidity ye kubanga ate mboogedde bonna yakyasinza obusiru. I rather just go with Mao. Now bring the evidence eraga nti Saleh yasasula. Kankubula ekintu ekimu ekyavuddeko kugamba wisdom. Dr. Saleh yagamba ebyekisiru tobiteekanga mu mutwe gwo. Yagambye bw'ati Museveni ng'alina akaana kali kamuleka omunnayi ka Kaye. Bobi Wine ali Geneva addressinga abakulembeze akasiru kagashumba kalina Kaye mulekwa. Kwarabayo ebibiri olowooza byenkana. Bobi Wine yafuuka wantiisa n'osanga Museveni nga badde atambula mulunga. Bobi Wine wuuyo Museveni asobola okugwa ebigo bina. Museveni obadde kikaye. Museveni nabanga atambula ekono muga Bobi Wine wuuyo asobola okugwa ebigo ebyo. Bobi Wine yafuuka discussion mu kamwa k'abajjeno bonna ojobuze na race. Gashumba agamba yagambye bw'ati nti buli mwaka Bobi Wine Museveni amuwa bilioni 3 ezongereke ziweebwa bibiina. Mbadde manyi naawe oli wa UPE mutewakitegedde anti mukwano gwe yayogedde obusiru kyengambye alina diploma in stupidity. We twajja mu multi-party dispensation twakopa ebibiina by'obufuzi nga bitambula mu America ne mu nsi yonna. Kyekigenderwa bawa ebibiina by'opposition sente zikuze ba leaders nti NRM teriiwo twagala okufuna bamanya mushega abapya balwakana Lugunda dipika tukuwe
bachita building capacity tukuzisa abakulembeze banyeko bazze kati kwanga oli certificate yo kajayina ya gundi Villa Maria ya mujiji endala takola ki actually tuli mu kunoonyereza oba yasoma mujiji teri munyarwanda musiru munnayi nasose kulaba oyo ekyo kyogera agamba nti balina okudemandinga accountability ne opposition anti kyenkugamba si ku NRM yokka naye ne opposition anti muganda wange kyenkugambye nti oli yeetegera Muhoozi weegendereze akasajja kasobola okuwa obutwa engeri kaagala ssente we baba bawa accountability kati fe abasoma olina kumanya accountability bagiwaani Museveni olaba sente ze bamuweza State House newe mba nfa nnyo sinze gwawa accountability agiwa mu parliamentary commission kakati Gashumba oyagala bagikusanze mu bbaala ebo eri mu bamalaya bewebakako wige tukole tutya abazimuwa etteeka liri nti buli mwaka olina okuleeta lipooti FDC ereeta ne nupu eyireeta yagasseeko nti nupu mbitegeera byonna yagasseeko nti nupu ya NRM nti top leadership yonna bw'oba ogigoberedde obulungi nti ba NRM Lubongoya nti Museveni yamuweerera najja ku oyo Bobi n'ayogera nti gyasiiba eyo gye wayogedde ebintu ebifaanana bwe bityo kati muganda wange kankubuulire weesiganga nnyo omuntu abaddeko ne sitaani goloza ki ekyajja Lubongoya wa Museveni tudde nda nze ogenda ku namba yange y'essimu eya 07044939 ekifaananyi ekiriko kiruddeko nali ne Museveni ne Jerusalem Salem zeyi wange nga si mukolo twali waka olowooza lwaki nakirekawo byenjogera abantu baleme kulowooza nti njogeza njala byenjogera ngamba nti Museveni sikyamwagira ku bukulembeze naye mwagala mba mmanyi auto nti musemberedde gwe tomusembererangako mbaddeko naye mukati lwaki tulwa ne tukuba olwali ne mmanyi nti omusajja alina amatu oba tayina nange ndowooza namusembererako emirundi ng'ebiri kati noosobola omusembera mu ntiisa waliwo okukuba olwali simple as that ate nemba w'amazima kubanga kimanyi nti sobola kuwagira Uganda yeetaaga better people new leadership new generation with new ideas you don't have none like Muhoozi like Bobi Wine anti kati ulabayo Muhoozi Bobi Wine waba president engeri gyali mukwano gwa Muhoozi sisobola kugamba nti asobola okumuwa ekifo Uganda eba egenze maaso era kyenjagala kyenagambye Muhoozi tebasobola muwangula kalutudde Muhoozi ayino n'agamba mbu alwane kubanga odds they don't favor him olutalo lwa Gashumba ne nupu olutalo lwa kyagambye nti BNRM kamuddemu gomanyi banyankole bameka abadde mu NRM ne balekula President Museveni mugisha muntu okujjako ng'oli musiru nga kyovola nkugambye I've never seen a stupid Munyarwanda like that guy and I've never seen a bogus person like Frank Gashumba mugisha muntu who's a Rwandi heritage yafiira Museveni nga n'ebibiina tebinaba kujja kati gwambe naye akola Museveni what type of stupid person is this one Besigye n'aviira Museveni Kategaya n'aviira Museveni n'addayo olw'obwavu kati omusajja tomutika mu kinu ategeere yakulira wa kyovola nkugambye I know my fellow Banyarwanda Abanyarwanda tebaba basiru to that level era nze omwe yatandise okukkiriza nti Frank si Munyarwanda Frank ateekedde okuba nga ava ku kazinga akamu ke bakuŋŋaanyizaako baddami nga babajjeyo ne babagaba mu nsi nga Rwanda Burundi kati nga bamugjeyo ddami ne bamuleeta gwe Abanyarwanda baba smart people gwe Banyarwanda bameka kati labayo byayogera byennyini yaleeta ekigambo bavandimwe community ne top leadership ya Banyarwanda community nemuwakanya era temukkiriza yennyini abantu be tebamwagala bamuwakanya talina gwakiikirira kati oyo kyali mwana gwe olutalo luno olulaba kugwera wa olutalo luno Gashumba lwagudde ku lugenda kugwera Gashumba engeri gyayagalamu ssente agenda zinoonyako buli wamu anoonya ssente zaggwawo Museveni zeyamuwa gwe kankubulire mbu kagamba bwe kati mugamba Bobi Wine tasobya
kati gwe owagira Museveni gwe nyini otugata sobya. What is your problem? Kyovula nkugambye Gashumba alabika si Munyarwanda kubanga Abanyarwanda bemmanyi si basiru to that level. Tosobola kugamba yes Lubongo yajjayo n'ebifaananyi yennyini yaweererwa musajja kubanga mu State House waliyo sikaala Museveni tumuwa ssente buli mwaka agabire bannayuganda abakoze obulungi oba bonna baayagala. Lubongo yanaaba lake n'afuna sikaala. Kano kavubuka katama Dr. Tiamale nako bakawererako engeri gye kali kaganda kasoma ebyo bya diploma oba eyo ku mujiji bitya n'abalala. Kake tukole tutya? Fe abalina abazadde abalimu nze siweererwangako Museveni. Ne at that time abakuzimpa ngane kubanga si za Museveni. Lubongo yateyeegaanangako ye yajja ebifaananyi. Katukole tuti oyo kyali mwana yesulise. Gwe nayogera ekigambo laba ekigambo kyagamba. Mubeera mutya mu struggle ne mubanga mukola bukozi mbaga. Bali mu mbaga bazimba mayumba bali ku boat. Museveni yazaala Muhoozi ng'ali mu kulwanyisa Amini. Yali teyagadanga. Yali teyagadanga saagala omumenye naawe. Rwejema yazaala abaana basatu ng'ali mu nsiko yali teyagadanga. Waliwo asinga Abanyarwanda okwegaddanga. Teriyo Munyarwanda aliko kasiba. Ffe tukalina lwakuba abatuzaala Baganda. Abanyarwanda balina obusaga kati oyo alina akasagazi kansi ya waggulu. Nkugwe Muhoozi atugende kuba Natasha babazaala ddi. Museveni yazaala omwana abaana ng'ali Luweero yabazaalirawa. Luweero waliyo wooteri. Otyanga omuntu yeegaddangira mu nsiko mu kinnya ne ku miti ne ku bikoola ne mayuuni. Kakati bannaye olwo Bobi kati labayo omuntu agenda okufuga Uganda yeteekateeka. Abo abaana beeteeseteese balongoosezza obufumbo bwabwe kubanga they are next people in leadership. Singa Uganda kati akakavubu akasajja akagamba mwabagala ofuga Uganda balabe sina bafumbo yo bayirawo gwe tokimanyi nti n'obufumbo kikola kinene nnyo ku bukulembeze. N'ogenda mu bazungu bakubuuza oli mufumbo. Bobi yakola embaga ye we back kati ogane Nubian Lee omusajja yali agenda okufa. Kakati Museveni yajja tufuga nga tatulazeeyo nyumba ya jjajjawo bataata we. Bobiwine wabeera n'eryato n'eryevugako kibi akulaga ayina yajja kuyamba beba Trump Biden beba Kinyatta azze mu gagga kyovola tabbye Kenya. Ekitusumbwa Museveni yatuleetera ababbi abavubi bwida balya ne bawuuta ne bakomba ne sowaani beba Gashumba. Kati omusajja alina criminal record ojja oyogere ku Bobi mbutayogerwako. Gwayogerwako soko otulage criminal ku lulwa Bobi ayogerwako. Bobi anenyezebwa ani asobola okikola kanti ani amunenya. Museveni alina moral authority nenya Bobi. Labaye yagezaako kunenya Bobi yali Museveni yagamba abannange sirabangako muntu musosoze nga Bobi Wine ne Nuupu tugenda owunzika nga President Museveni number 1 musosoze wano nga Bobi Wine bali nabo okumala emyaka nga 3 Nubian Lee Badani Magic balugwala Louis Lubongo yabanyankole nze nali simanyi na kumanya nti ne national bitya wa Nuupu munyankole. Tugenda owunzika nga abantu abayisemu ku Nuupu Emitiyana meya w'Emitiyana Bobi yalekawo omuganda n'awagira Mugisha era ye meya w'Emitiyana. Tugenda okwetolwa Museveni nga bamwetodde bonna bava ku kyalo kye muyita Ssenga Kojja ne tugamba of the two ani musosoze. Tugenda owunzika nga ye musosoze. Kakati kwe tukole tutya? Nkweyanza Kaye. Amina. Kakati nze nasimbyewo $2,200 Gashumba twetere ekifaananyi ekya Babi ng'ali mu State House. Si byakwogera. Ne bambi omulaba ku Gashumba temukuba. Yalwadde bwavu. Gashumba yalwadde obwavu n'obukopi. Sente Museveni ze yamuwa yagulamu emmotoka ezo ezifaanagana Benz 2. Ngewelewo mu naku n'omukopi yagula emmotoka 2 nga zifaanagana. Nkweyanziza. Yenjogedde byange. Wembatema kambaye ne namba yange eri 0774 gikuba tion risk. Ekisembayo Muhoozi wegendereza ababbi. Webale kukola komiti yo nga tekuliko Gashumba. Kubanga kiriwo kyonuka tasobola kuba wali. Tamale mirundi kati ate watuwonyeza ne twako full figure twandisesemye.
ate twandisesemye waliwo ekintu kyetusobola kugumiikiriza naye Uganda is getting better kati labayo Bobi Wine agambibwako abamugambako be bano Archbishop Lwanga omulangira Nakibinge eyali omulala yali ndirangwa kati naye Isaumu yamuyitamu mu kisiibo Kabaka wa Buganda Kyabazinga we Busoga Omukama Omumbere olaba abantu bakali babamugamba bawava munno obala babo Bahamu Badreke abo basajja bamugamba nate kati gwayina bakatikiro naye munange gwayina criminal record mbunawo omugambe byoyogedde bifu genda otereze omwana wo manyinange omuyigirize nti omwala ababwati oliddamu nobaako kyotugamba otherwise tusobola kulumba muntu alina gomanyi nti Bobi Wine kyasinze tuyamba atuletedde okutegeera abantu betwali tuwa ekitiibwa nti bagezi ne tulaba obusiru bwabwe twali tetumanyi nti Frank Gashumba musiru kati ne waafa bendera gye tumuteekako ya chairman w'abasiru mu Uganda